Bannanga abantu balina emitima emibi. Bantu mmwe mwagala ki? Bantu mmwe muyina emitima emibi. Bannayuganda muli babi nnyo. Bantu mmwe muli babi nnyo. Era ntegedde n'ensonga lwaki Kusasira olunaku lwa jjo yakutte essimu ye n'adiriitinga ennamba ezisinga obungi. Wedde nakuterako Catherine Kusasira no ng'asinzire bweru w'eggwanga ng'agira mu maaso okuba nga atunnyonnyola engeri gy'agira mu maaso okuba nga alumizibwamu obulwadde era ne kwe yava okuta akayimba akapya akayitibwa Pretender akakutte nnyo akati wano mu ggwanga Uganda mu ngeri emu endala. Wadde nga Catherine Kusasira twayogera naye era ne tumuwulira ng'ali bweru w'eggwanga waliwo kaagamu ku masimu agagera mu maaso okuba nga gankubirwa nga galaga nti Catherine Kusasira yakomawo ddaano mu ggwanga Uganda wabula aliwokko abamu ku bantu abali mu management y'Abamukweka abataagala kubanga bamuwoleka abantu abagala asooka mala okubanga ajjanjabwa aterere baleme kubeera nga bamuwoleka nnyo ng'ate ne bagamba mbu n'obulwadde bwamuluma n'atuka okwekyawa nga takyayagala nnyo kubeera mu bantu era yeetabirwa ddala abantu. Bwe nakubula osimu bwe zityo nalowooza nti bikomye ku nze kumbe waliwoko omu ku bayambi omukulu amanyikiddwa nga Bongedde ono nga naye agamba nti amasimu gabadde gamuyitiriddeko n'abamu ku bantu abagera maaso okubanga balumiriza nga baga Catherine Kusasira mwali mu ggwanga. Ono ekyamuwaliriza okubanga akwata ka video n'akateeka ku social media nga nnyonnyola abantu balekerawo okubanga boogera ebigambo bino. Ono bwe yataddeyo ka video naye nkwogera maaso okubanga munoonyako ko asobola okubanga abyogera okusa ku ye aga nti bangi ku bantu bagera maaso okubanga babungeesa amawulire gano kyokka ng'ekyennaku si mikwano gya Kusasira yadde n'akatono. Munana kiravuddeko kola video eyo abantu babadde banyiga bagamba nti Catherine Kusasira komawo mu ggwanga naye nga Kusasira okulonga bibadde bitambula baŋŋamba kwane Kusasira yasooka okuŋŋamba naye Kusasira n'aŋŋamba naye Kusasira komawo mu ggwanga n'otoŋŋamba kati ne mugamba Kusasira oli muntu waffe oli wa mu nnyumba Kusasira komawo mu Uganda ne sigamba nti Kusasira akomyewo kati munnange neŋŋamba kwabiganja ekintu kyali nnyo kyamaanyi nnyo kiri awo mayi Kusasira ngamba gundi yaŋŋamba kati nakola nga nakola interview n'abaana ba BBS abaana baŋŋamba Kusasira yakomyewo munnange mwali era bagamba mbu be bawulira mbu wali mu nnyumba tumukwese neŋŋamba ekintu kyagejja dda bwekiti Kusasira yakomawo dda mu ggwanga kati kusaba neŋŋamba omanyi ankole vidiyo eno abantu abagala batambuza ebigambo ebyo Kusasira yakomawo mu ggwanga yes buli omu amanyi ekituufu okuva ewa PA we owa brigade we yes. Okuza ku mukulu n'agamba nti ekimu ku bintu ebisinga okuluma Catherine Kusasira wabeeredde omulwadde nga teri yadde amunoonyako omukyekingako yadde omubuuzaako ng'obulwadde bwe bumuluma kyokka buno budde be basinga okuba nga babungeesa ebigambo nga be bamubanja omulabako. Abadde mulwadde ne basirika abamu ne basika bafuna mitima mibi oba kiki ate nga be bamutambulirako baagala okumanya batambuza ebigambo kyova Kusasira luli nakoze ebyo Kusasira yakutte enamba essimu ye n'adeliitinga ennamba z'abantu abasinga obungi bageze n'okukkiranga essimu zitaddemu ennamba kota singa 8 n'agamba liri nakwoyo abantu tebannoonyaako nemanyi nti bantu bange byonna n'adeliitinga kwegatako okufuna obusungu nekwa ne vidiyo eyo nga ndaba batambulamula nga mulwadde ate batambuza propaganda Kusasira mwali waki bamubuuza enkomawo ye n'okumutya tebamufaako. Yes. Okusakwona agamba nejje buli eno bakyagira maaso okubanga beebuuza ekigendwa ky'abantu abazuŋŋanya amawulire nga Catherine Kusasira bwaliyo era bwe bamukwese ng'ate byaddala ye mukazi abadde mulwadde okumala akabanga obaka bayinza okubawamba weza gamala Kusasira akapya kebayita Pretender nti ezenkweze kubanga omuntu nga abadde mulwadde nga muwulire buli omukazi yavayo n'agamba ddala ali mulwadde yagenda ne bamulongoosa amasavu ku mutima nga tisabwe Kusasira azaabira nga afuna complications awo omanyi nti mukazi mugumu mukazi muyiribi mugumu ate omunatuka okuva eri ate nga mukomawo kwe ng'olaba atambuza propaganda atambuza ebigambo kifo kyokukubira oba n'abuuza Brigade nanga Brigade ekiriwo omulimu yakomyewo oba nedda engola bafiirawo okulaba bajjawo kino Kusasira kale nga ne bamutambulirako nnyo. Alright, ndowooza ensonga zonna muziwulidde bulungi nnyo eza Bongedde wa Kusasira Kathe mama Kabina mukyala Seruga omubaati Bongedde abadde n'ategeeza eggwanga n'akakasa nti nga waali mumwenyamivu eri ba social media in-laws wamu n'abannansi oba bannayuganda
abasinzira mu bitundu ebyenjawulo n'ensi ez'enjawulo kubanga bamwongerera amafuukuule nti yakomawo wano e Uganda wabula ne yeekukuma nti embeera ye oba oliawo si nnungi oba tesanyusa okubanga alabibwako ensonga lwaki yajja ne yeekweka wabula Kusasira naye avudde mu mbeera n'acekinga abamu be yali ayita mikwano gye okubanga ate ng'agamba nti bano bempita bulijjo mikwano gyange nti tebalina kiddako nti tebalina kyebangattako nti kale ensonga bwetyo n'azikwasaganya mu mbeera bwetyo n'asobola okuba nga adiriitinga ennamba eziwerera ddala kubanga ziwerera ddala empitirivu abamu be yabadde yeesiga nga abayita mikwano gye abamu abayita nga baganda be begamba bwe yabasembeza ennyo ne bafuuka bakyali be ne bava mu bakyali ne batuuka Uganda. Yabange kino kituteekawa era nga gwe ali eyo muntu wa bulijjo olaba aba celebrities nabo babeerako n'abantu abatabaagala babeerako n'abantu ababa beera nti nno ono njagala abeere bw'atyo oba njagala abe mu bulamu bw'ensi njagala abeere nga mulwadde njagala abeere nga afuna ebizibu buli kaseera kati gwe kikuteekawa muganda wange okitegeera kikuteekawa so embeera bwetyo mugiwulidde Bodyguard wa Kusasira Kasali afudde mu mbeera kinajjukirwa era wikyewedde omukyala Kasali Kusasira ng'asinzira US yavaayo nategeeza eggwanga nti waali tali mu mbeera mbi wabula era ekyamujja mu ggwanga ogenda okyanjabirwa US nga tayagala bantu musemberera olw'okubanga nti amala okitegeera nti mwalimu abatamwagaliza batukyali awo Kasali Kusasira era n'atutegeeza nti ye yasigala ne famire ye wamu ne bbaawe wamu n'abaana kyeyamala otegeera nti kati bano abantu bentegeera bano abantu be bantegeera benina okutambula nabo wabula era munaku ezo zezimu twamulaba ne mutabani we gwe bayita Junior oli gwe yayimba ti nina n'abaana Junior nenfayirwa bona baana bange mu kayimba kali keyayimba nti kwagala nnyo hani wange oli mulubiriziro buli wobulawo kali amasimanyi ekintu kyenalyoba nedda munange so webityo bwebitambula so mu mbeera yemu nze ambassador wakabi akansubire nti agamuwulire ago ndowooza gatambula bulungi nnyo esaide eyo era nti wamperedde ne ka like no subscribinga no likinga ate nosobola okubanga osharinga vidiyo nesobola okubanga etuukira ddala ku muntu omulala embeera esobola okuba ate ng'etambula bulungi nnyo nyini ddala so ebitambula mu ggwanga bingi biyitirivu era ebimu bisanyusa ebirala bikaabya naye nga olunaku lwaleero kya ssanyu nti Mandela Stadium oba Namboole Stadium ekisaawe ekiri Namboole olunaku lwaleero wekitongozeddwa oba okibadde nga bageezako okubalaba wekituuse naye ng'ebisinga byonna biwedde era nga omugenyi omukulu abadde minisita speaker w'eggwanga Anitanet Among yabadde ng'ate wasaganya ensonga inajjukirwa nti ono oyo mukyala speaker w'eggwanga oba wa parliament ey'ekumi ye omukyala wetu ndowooza bagamba nti ye mukyala magugu so embeera bwetyo bwetambudde olunaku lwaleero saidi za wali Namboole naye ng'ebya Kasali Kusasira ndowooza obitegedde tujja n'amawulire ga Giovanni Nzinda ebya Giovanni Nzinda tebisanyusa wadde n'akamu omuyimbi eyava Mudani Eagles ate n'avaayo ng'embeera oba oliawo nti abasajja baali bamuloga baani tugenda kuba nga tumanya baani abamuloga so mbeera bwetyo bwetambulira tova ku music kasoke ate ensoke nkuleke ate tusobola kuba nga tutambula mpolampola ebya NUP nabyo ogenda bimanya maaso awo nkuleetera sawa yonna musajjawo gwe bayita Dr. Mugisha Katongole Charles agamba nti ayagala kujjayo mu Nabusiro North
Paul Nsubuga ya mizanyo ate era nga muna NUP lukulwe. So byo bicho webiri tugenda kubanga tetumanya comments zaawa consider Uganda nga bwitambula. His Excellency Bobi Wine okumugana ogenda olaba abantu bekitalya balamu okozesa chance eno kubanga agamba nti ayagala nunule ate aba NUP basiba mu byobufuzi 2019 ate ne mu mbeera yemu nti era His Excellency Bobi Wine NUP president aw'eggwanga lyatu Uganda nti wasinga bajjayo abasiba bali makomera g'enjawulo business ya Bobi Wine ejja kubekudde. So akolera ku basibe singa bate baliwo abatakola. So byonna tugenda kubanga tubitegeera. His Excellency ayina ekivulungu ennaku z'omwezi 2 guno omwezi wali e London mu kisaawe kibayita Crystal Palace. So byonna tugenda kubanga tubitegeera mu maaso naye nga mwebale kubanga kwemuli mwebale kugobera yanziki munda z'amaanyi nti buli wembaleetera amawulire mugabirako mu subscribinga mu likinga. So tuli bapya mu industry eno oba mu business eno naye ate byetuweereza byamaanyi nnyo ate byankizo. So amawulire ge tubawa tubaga gasinzira ku ddala mu nsonga ezesigika. So tobaako okutamwatama oba oyagala guli eryo na commenting ngaawo wansi obuze nti wamma nawulidde kino ate ffe tujja kuba tukuwa ekituufu okwongera okukakasa nti kituufu toba si kituufu. So news UG gyekuumireko ensonga zino sokuba ate nga zisambulira ddala bulungi nnyo osokuba nga ate ensonga zino ozitegeerera ddala ng'ozibanguka. Ayina bizinesi wenna osobola okulanga naffe ku kabeeyi akasamusamu sokuba ate nga tutambulira ddala bulungi.